olaba ayagala zanya. Okay, sit down please. Okay, amayengo nekamukuba ogunyuba mukamwange tinimwenengusika. Era twebaza n'omuntu eyatuwa okubeera omukyalo oyo Mumbeja Maria naye n'atema. So Hope Shifah tweyanziza mukwano Rukia webale kusigala ng'oli muvumu n'ogamba munnange omuntu omulala agamba kankwata abaana bano mbasuule kabalazako omuntu. Mun Dubai. Ate bananyinza omwana omuto abannuma kuba tayinza kugamba kyawulira. Daba olaba ayagala zanya. Okay, sit down please. Sit here. Sit down. Say hi. Say hi, guys. Say hi. Baby. Olaba nono bwassa. Yeah, ono tebamusika bulungi kiri kintu. Ye bannange.
alingala mira ngalo twali munyanja ngalo mtute mdwaliro ekintu nekirwayo mukamanga nkisika mwali mu nnyanja nga mukolashi mu nnyanja nga mukolashi ku migration okuba ovaayo waliwo leeti basi nemutugenda mu nnyanja ngaabagenzi okuwuga akamayengo negamukuba ogumenguba mukamwanga gunene nengusika okwali gujja obulala n'agumira yes kati babitagenda mutondwale babisika ekitegeeza aba akyasobola ovaayo olaba wassa kano kanyumira kawekusanga mukamwanga nga muto muntu omukulu omwana wali omulungi tuli wa mama baby oba mama w'aba baby ababiri Rukia bannaye mwenna abatugoberera bagoberedde story eno kuva gye yatandikira mugimanyi mwebale kubanga mugoberera twebaza bonna bavuddeyo ne bawa support omukyalo ono mukoze kyamaanyi nnyo wonna we mujja mukama katonda abaddizeewo nabadde ndi awo by the way waliwo ebintu ebyewuunyisa nze mbadde sikimanyi nti Hope Shifah agoberera Nyondo Media like seriously nabadde so surprised okungamba nti Rozet waliwo mukyala ago wakolako interview eyasula madaala ow'abaana babiri. I was so surprised when she told me that ningamba even Hope Shifah follows Nyondo Media. Great. I was touched by her story. Era twebaza n'omuntu eyatuwa okubeera omukyalo oyo Mumbeja Maria ali America. Bambi tweyanziza Era nga tulina n'abalala abavuddeyo ne babanga tebatuyambako ku kyakulya abantu bangi bakwatibwako bambi omukyalo ono bamudduukiride kubanga twagulawo group twagituuma God is great mujjamu ebintu byaffe betumuleetedde ebintu by'omukyala nga bwetwogera ya biri wali eri nini osobola okuba nga bituweereza waliwo bineeno so Hope Shifah tweyanza nnyo mukwano bwera story eno bwe yazze nga ate n'omukyalo namulowoozaako nabadde surprise nangamba Rozet sigenda kuddayo nga sirabye mukyalo ono efumbiro gye riri eyo Hope Shifah yagambye Rozet sigenda kudda Uganda nga sinalaba mukyalo oyo tugendeko mu supermarket mugulireyoko ebintu Hope Shifah tweyanza nnyo mukwano nenga omukyalo nga bw'omulabe ne story bwe wagiraba munanga ayise mu bingi. Imagine batata bali babiri naye teri n'omu yali asituse naga omwana wange asula atya omwana wange ali aki naye nga gye bali bonna balamu Uganda bafuluma ne bagenda yes so nga bw'omulaba omukazi oyo abonyebonye n'abaana be okuva oli kati nali mu myaka ebiri yajja amanyi story yewe yasooka naye era naye n'atayagala kukyusa bulamu bwa munne naye n'atema so Hope Shifah tweyanziza mukwano Rukia Hope Shifah yasazeewo akukubeko eno surprise bambi ye kati ye kyamulemeramu buli watambulira aba surprise nga surprise nze kuba nange it was a surprise her telling me Rozet omukyalo oyo story nagiraba naye sigenda kuva eno nga sina kyenkoze eki kyemukoledde era nanga muleke we shall go the supermarket tufune betufunye tumuleetere we bale kusigala ng'oli muvumu n'ogamba munange omuntu omulala agamba kankwata abaana bano mbasuule kabalazako omuntu Shifah olaba kikola Uganda ng'oli Uganda tebasasula visa togenda kukola ki Uganda naye waneno ku ddungu bakuyite ne bakufuna ate ne bakuteeka mu kkomera ng'obadde basudde bakuyigga amateeka gonna nga mami mu ddwaliro baŋŋamba kasita akulemerera ng'owulira okwoyi kale tokateeke mu ddwaliro gwogende bw'omuteeka mu ddwaliro kiba na buzibu awo ng'omanya omwera bituna kudamu kumulaba tokifunanko mu bulamu bwo n'ogamba kamba twaleyo nange tokifunangako njagala bangi baddeyo ki ekikugumya Rukia n'osigala n'abaana bano abaana bange bano obudde buno
Mpsemo bingi. Yagalya ku mugaati leeta nkulu. Saagala abaana bange mbaleke mabega. Era nwana nnyo kubanga omwana buli wakula. Jako omukolo olumu standard asomye obulamu. Kale bakula ne babawa emirimu wano mu gavumenti. Yeah. Ne babeera nate batoli mulabako. Oba togenda kuddamu mulabako mpaka kufa. Saagala abaana bange mbagala. Tomanyi oba akooye. Okutuula. Alya Naye mwe kali akagonda ako wakati. Baneeraba amagulu gy'omuzza gyadda. Y'omuzza gagenda. Era bana abaana akateeka Uganda wa. Era kudda waka. Era Shifah ota oliwo sawa yolwali kitulwanako Mukama Katonda teremu kwa tuwali kintu kyangu ne Mukama Katonda tuyambe tukiguse abaana bano badde waka ko mukazi kyafa. Sit down there. Ye naddayo nabo Naddayo n'abaana be. Sit down. Yeni wenda sola bana bateka mu ddwaliro n'abaleka n'abejjako naye yagaana. Agamba nedda sifuluma wano nga sina abaana bange. Awo wewunyiza nti yo omukazi ate yasoba. Nakatabo kaina. Akalina. Oyina akatabo. Naita mole visa. Mun Dubai. Njagala genda confirming ndaba abasawo banayogera. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bombi babiri. Nekati bano batata babaana bano bo balowooza basobola kufuna batyo omukisa. Byebyo ebizibu byetufuna mu nsi oli n'agamba bandoga oli n'agamba simanya bityo oluusi gwe abakizibu kyo kati ku musaayi gwo kati bali eyo bali comfortable bali n'abakyala nze neewunya nze Shifah abakyala abasajja bano beba bayina otamukubiriza muga nti naawe asobola okikola Shifah okimanyi nasulako ku badala n'omukyala ono akubuulira ekituufu olunaku luwande bambi batutiisa notutiisa nagenda nenga omukyala kituufu eno watujasula emiganda experience this one day nenyendayo twasulayo kubanga yajja sawa era najja mugobera sawa zali 8 nagenda madala nayala nga yes nenda buli kimu kyakola nga tamanyi kuba namuviako mabega era kye nakola ne maana nemweraga nentuulawo netusulawo ffenna ewantu awo waliwo akabangali kali oku ne computer ne kangamba Rose ne kangamba gwe jangu ne kangamba gwe come here ne kandi sasa ne kangamba this is very dangerous yes kati ne mkane kama computer kasajja kale ka security ne kama ne computer yeah nekangamba chiko ngabona laba muyindi Pakistan shibashika Bangladesh yeah computer Shifah computer bana yo mchalo naita mu bizu byamanyu computer nekangamba I don't want to see her there, this is very dangerous, now it is hot, you see now these two kids, if the owner come and they said they are going to die from here, go tera kituufu wala ibo nekama nekangamba ana Twitter me nekangamba come we do something, I will leave them to stay anytime they want. You do something with the yes. Kati olunaku olwo wenali wayagalira something si we kati olunaku olwo something abakutwala madala oba era madala tunagamba ki ate tulina challenge waneno abasajja bawano bamanyi nti buli mukazi omudugavu yeetunda era teri muntu atuwa kitiibwa ne bwakusisinkana yes tuli badu ba slaves musajja yena buli wakola kintu oli mukazi muddugavu n'oba ng'oyambadde bulungi ebiseera ebisinga aba balowooza oli muki oli malaya weetunda kati olunaku olwo omukyala we namala ne mulaba bambi nateeka buli kimu kati olwo omukyala oyo Maria Mumbeji yali amaze okumpa sente nangamba Rozet make sure ononyeza omukyala wagenda okola ki okusula kali nageza nenonya paka wenafuna ekifo kineno kali ngenkya ngenda kumusengula nene ngoberera omukyala no kuyanga Rozet nsula ku kino ekizimbe bwekiti nengenda nendaba omukojo omukyala oyo nenfuna footage oyo yenna era bwe nagenda nemweraga ne tusula waawo ffenna waneno twawaayo omwezi gumu naye ne sente ez'omwezi omulala inshallah tugenda tuzikunganya mpolampola kuba tuna group gye tulimu group eyo buli mwaso na kyabakola ki kyabalina bambi waliwo n'omukyala yono gwangambye so this is yazze nazireta magenzali ku supermarket nazino nabambi muna Uganda aba Nigeria muna nga abantu abakwatibwako alaba Nyondo Media yes bagiraba abantu abenjawulo abamu ne bategeramu kibeera bategedde olaba Nigeria balaba nekanyike yes kakati Shifah olunaku olwo wallahi na experience nga
salaamu weefuge olaba abadde akaba ne muteekayo omugaati Shifah olunaku olwo na experience ng'omukazi kyayitamu olaba kitroli ekyo nga ganateekamu ebintu n'ateekamu kiri n'atuuka waliri n'ayaala kwe kubanga health wise abaana ababa tayagala baana balimba bazze dda wano ate banange beesibako mu banoonya singa health wise bambi bali okay munnange ne bisigadde kuba nti ate ate kati nekirala basuza wabweru ebbanga erimala enkuba gundi wejja empewo nebakuba ekibuguma wekijja nekikola ki nekibakuba kati olunaku lwo omukyala bambi nendaba engeri gyasulamu n'abaana be ino ye ng'asula atunula abeera atunulya abaana be n'omutamivu yaleeza nga tagwiridde omwana wange nga nemusamba nava ku madaala nego maama ye maama bannange bwemutulabanga nga abantu baŋŋamba nnyo Shifah surprises singa zabamaama mubiraba bannange abakyala babonabona nnyo bataata ng'osaba omwana bebi nzaalira era bunzaalira anti era bebi siri kwonoona bakyala bammwe naye nze mbabuulira abamu mukama kale laba omwana omulungi ono taata switi wange naye ata gyali nze wenatunulira omukyala ono wasula ekyejja mu bulamu bwange mu bwongo bwange kyakirabako bwe kiri lavu bannange naye lwo tebamanyi nti emikisa muno mwegiri mu baana bamu Shifah muli nalowooza neŋŋamba mazima ddala abaana basula no mu madaala naye bakataba bali luddawa nenkubamu akafaananyi nga ye ali mu buliri bamubise n'okubumika naye ngaomwana ali ku madaala kwasula wallahi era omukyala abikka taata w'omwana ono naawe ajja bikkola weyogerako nga bavayo nga banyiiga ate bayogedde kituufu Sharjah tuli Sharjah ne kana akatundu kati simanyi ngenda kugamba so Mun Dubai naye bambikize naye my designer ogamba Alam Tower my designer ndibi designer wange ate wakamanyira hakaya Shifah nedda bwe tusambudde kakira ati faride kikusasuza kyesimanyi otambulyako Shifah kumutereeza naye atakkiriza amuyita nga designer wange sigulaba asigala eringa teyemanyi nedda nzoza olaba tomusasula bulungi like seriously Nyondo Media yabikozeeko mpaddeyo bakwana wali opinion anti omulungi so Mun Dubai wali wayagadde okulaba omukyalo ono naye mu butongole tujja kukomawo nga bwewayogera ne kaso tuwerekeddeko n'Hope Shifah ne tulaba omukyalo ono omulabye yoono sivudde nako Mun Dubai adde alina kyatugamba ate tolya kusala Farida next time tosonda tosakuza mukama wo kuyita mbwali jakotereze manya ekyo kusasuza like tosirisa babi ate simukaabyo kitegedde kibadde kyanjala abeera katunyoko engeri esimu yo gye yafa speaker Mun Dubai atubuuzaako babeera nga ntadde mugundi mu headphones neyogera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Abalabi ba Nyondo Media Hope Shifah mwenna tubalamusizzaako nate. Kane ndi musanyufu ku kya Hope Shifah okuvaayo n'oyambako omukyalo oyo. Saba Allah akuwe bulungi bwereere. Bannange mu mwenna abasajja nga muli eyo ngo wasulira obuyambi bw'omwana bambi mutusonyo twali muntu atasobya mumanyi obuvunaanyizibwa bwammwe tosobola kubona mirembe ng'omwana waali bw'ate eno ku kyeyo yadde nti obeerayo ng'olina b'olina naye manya omusaayi gwo. Bannange abasajja mutunyiiza teri muntu ate atanyiiga naye abaana temubateekanga mu nsonga z'amaka mukwate ng'abaana bammwe mubeere nabo mubalabirire ate gye bujjako ng'okaddiye mwana we agenda okuyamba wano obeera n'abakyala bonna naye gye kisembera aba mwana wo nga yali naawe. N'olw'ensonga ezo mama w'omwana naawe nkwebaza obutasuulirira abaana bo. Abalala babasuula ku nsiko abalala mu kasasiro naye tusaba Allah ajja kuyamba paka lw'olidde ewaka. Tugenda saba essaala
kyonna kye tunaaba tuli nakyo tulabika okulaba ng'odde waka n'abaana bo. Amina. Tuyanza na Dubai. So bannaye Okushifa ono mukyala oli omwana we mukulu ono ye mwana wo omuto. Naye nga tufunyeko abantu ab'enjawulo abadde batuyambayambako ku kyakulya. Kano oyo omwami Mukama amuddiza omukisa zino sente zatuwadde bambi tuzikuŋŋanya mpola mpola nange nga bwe nzikuwata nyina gye nzitwala. Yes, sibeera nazo tomanya zizo okulya muzennyanya. Siba nazo mbako ne gye nzitwala. Ayina omukyala we bambi naye ayina amazima. Omuntu omulala Shifa waliwo omuntu atayambika. I'm sorry to say this. Ne bamuwa akasente n'akakulya n'akasa ku bbali n'atakola kyantayogera. Ne bafuna akasente ga Rozet waliwo akasente kano n'okamuggyako. Ye waliwo sente zino bazimpadde. Nange nenzikuwa n'enswazi zino kola ki okugenda. Tumanya nti waliwo kana akasente. Baba balina okulya, baba balina okunywa ne wano we basula walina okusasulwa. Nti guno mwezi gwasasula tuganye n'ate omwezi ogujja n'ogulina okukola ki okusasulwa. Ate balina okulya, alina okunywa n'abaana nga wo balaba. Kuba kati olaba ne wagamba nti abeere wano paka sigamba nti ajja kufuna mulimu akole ng'alina abaana batimubeera bweti. Toliwo kyosobola kutwala abaana ono bagamba ddira mu 7 oli 5 wamuza 12 okubalabirira. Bategesa balabirire mukindolako. Mulaba amaaso. Kiraba amaaso. Okubalabirira wa. Abaana be balabirire nange kiraba ate ne Shifa bagonera bo. Enseri n'ennaku. Bana basanyufu tebamanyi kigenda mu maaso. Mama yegiro wa. Bo just ba angel tebamanyi tebagala kumanya. Tebamanyi katega bw'omulaba. Bw'omwana beauty. Banange mulungi. Oba yakinga ekyagambe ekyokubanga naye aba asobola okugira ng'afunye Laza mulengamba banenyo Asabalanga baleka wa mama. obubanze ndi wala naye nandibadde mbasipa. That's the problem. Kubanga bateeka mu smart daycare bitwa tugende tusamba betaaga special care olaba embeera bwe bali ate singa tubadde kisooka ate situfunayo omwana tuba tumuwagira mu 5 ne bajja eri ewange ne mbanga mbasigaza naye naye asobola okuba nga anoonya ku sente ezo ezanka okuwera naye bannaye tweyanziza omukyalo onani Hope Shifah, thank you. Yonna gy'oli Mukyala Maria bambi tusaba mulamanzano Allah akuwe ebirungi. This is not nice. Weebale nnyo weebalire ddala omutima omulungi weebale kuba muzadde mukwano. Ne kati kyembuuza kukiri omanye ekizibu kibaawe naye omuntu oluusi looking forward to the permanent solution. Abantu babaawo nga bwegambye batuyamba naye they can't do it forever. That is it. Unless when you have a permanent solution. Nga gwe omuntu kuba omuntu ayinza oyamba n'agamba ngenda sasula rent paka ddi ngenda kola kino paka ddi. No, you are going through my things. Sit down there. Balinako obuzibu obwo obusobola owona nga bato olwamala okukula ne basuka emyaka egyo kizibu emyaka gye bali mu kizibu okukola ki okutereera so kati ekyo solution kikwe kyagamba kirina kuba kitya kwe kyagamba okuddayo muntu kwewaayo kino kirimu obuzibuzibu Shifa naye okusinziira ku kyetubala saawa eno okusookera ddala omwana oyo omuwala ye abanjibwa sente emitwalo 2 ejaddira mu bukadde 2 tasafuluma abala asobola kufuluma nga tazisasudde naye waliwo omukwano gwange weyandagiridde abamu bakugamba UN abamu bakugamba kikubanga olaba mu maaso gaffe ebintu ebimu bibeera bizibu nate maaso gaffe bibeera bikibyangu kubeera waliwo n'omwami bambi yali alwadde yalwala nnyo bagenda okumukebera ng'alina akawuka naye ng'ali mulwadde nnyo naye era watandikira waliwo ekitongole ekyamuyambako ne kimusasulira bills mu ddwaliro kubanga zaali nnyingi nga tebasobola kumuta 912 sikyo 912 waneno ya 912 kakati omwami oyo bambi waliwo yangambye era namugambye oyo gye tugenda okugenda tulaba tunasabayo tunafunayoko ku buyambi musasobola okuvayo n'asasulira omukyalo oyo is 901 asobola okuvayo n'asasulira omukyalo omwana omukyala n'akola ki n'afuluma kati ebipapula n'omwana talina gwe birth certificate naye oli alina si bwe kiri zonna ziri mu ddwaliro okuzimba bagamba bamala kulaba kubanga tasobola kufulumya abaana bano
bannange kyokka kata bwe yali wano ye neddirayo Uganda woli yaddayo ne yaddayo bali Uganda bokuba essimu bagamba ki tebagala naddala tata woli tata wono yasinga oyo kyeyankola wamukubira nakola atya tojja kulaba ggulu sijja kuliraba namutimbye namuswazizza nnyo naye mugala atangoze ku byokuswaza sooka otunie obwana bw'abaana namukubira nga njagala tukwasaganye ku bintu by'ono bwaba n'abaana ddala omwana we mubuuza ekigenda maki kyalowooza ebigambo yaŋŋamba byali bimanamu amaanyi yaŋŋamba kankubire katonda talya menvu omuswazizza nnyo ne mulabisa ensi yonna awo simanyi omanyi Shifa mulimu omuntu agenda kugamba ekino olya kuba kukusinze Shifa kino kankikugamba omusajja gyangamba ebigambo ebyo muli nawulira nesemu neŋŋamba oba nakola nsobi omuntu asobola okugamba ekigambo n'olya ngoba kituufu wakola nsobi naye nendowoozamu neŋŋamba kati singa abaana tuba nno sajja ku media ne mbabulira ekituufu omukyala ono Hope Shifah walize n'omutera ebintu bino eno naye yali wabweru wayitegeeredde wanti gyali ono omukyala yampangisiza wano yali badde asobola okukimanya mbu omukazi asula wabweru kampangisiza wano ajje yeebake n'abaana be naye omusajja yanyiiga nnyo kubanga abantu babulira ekituufu Shifah era omukyala yeeyogerera abakyala batababana we bali ne bagenda Uganda nsaba bannyambeko kubanga nange nnemereddwa nze size yamufosinga ne mugamba mbu boogera amannya abayite tata w'omuwala yagamba ye talina ssente nambuuza okuva wagenda kale ye ayogera agamba talina ssente awo wakoma naye nagamba kafubenga bwekisobola yagamba kafubenga bwekisoboka ajanga Rozet mpamu kakadde kanfubenga bwekisoboka sawa no sijja kulema nti nyiresedde nkole ki naye omwana wange nange nkola ki mwagala naye ono kyeyankola kama yakimanyi oba toli mugumu obivaamu sigenda kulaba ggulu okusinzira ku ngeri namutimbye naye salaamu sinzira muswaza omukyala yeyogerera n'agamba tata w'omwana ono kyonna kiri tabataba abaana omukyala oyo yampeereza obubaka obuwera kati bo balinga bagamba nanangira mufasereza YouTube muswazaswaza abantu bwatu bwe yaŋŋamba naye nemubuuza taata wange yes mukamugunyu bafeeyo ne mugamba naye ate omukyala ono siganye njagala amawulire nate omukyala ono nga sinze yamunoonya kubanga nani simumanyi naye omukyala yakola ki omukyala yanoonya several times naye nga omukyala kange nenkola ki nga kaseera ko ndi Dubai nezija nenoonya omukyala ono nga maze okukola ki okumpeereza message nanga jangu munango nyambeko kyonna kiri nengamba kangende naye omusajja nagajja nangiramu nga bwendisima bweri mu njagala kukola sente bitwatu ngere bisinga mukama kanda yasinga okumanya Shifah yasinga okumanya naye omukyala kati wina alina waasula oba kati esi musanyufu bwawulira nti omwana we kati asula mu nyumba asula bulungi simanyi oba musanyufu oba si musanyufu kati Hope Shifah yali akimanyiko mbu Hope Shifah asobola okujja n'akyalira omwana we namuleetera ebyokulya namuleetera ki muhedde amatabi buli kimu okireese ayinza okungatta kuba tagenda mu ggulu so yeyembera gyetutambuliramu Shifah munaye alinga yamblokinga tetwogera omuterako message nga wezitaddeko bintu byakusula wano eno naye abo mukayanira abaana omwana abadde successful abo mukayanira abaana nokasaasaanya ate abaana banno balaba Hope Shifah batera okubeera successful mu bulamu batera okubeera successful Salam sit down no bwasanga kitawe n'amusala ekikuubo bajja gamba agaana gazibu nnyo agaana gabi omwami afaayo n'omugabira abaana ngavaayo agamba abaana bange wabagaba nze mukwano nabagabye dda ekikulu kya taata si kuzaala ekikulu kya taata kufaayo okitegedde twaba omwana wange mwagala kudiru kinga wande kandi mumbeera bwetu ne bwoba mwavu ndaga nti tuli wamu okitegeera tuli wamu ffenna embeera Salam sit down respect people kuzaala abantu we batera abasajja abaleka abaana emabega baba bazaazi anti jjukira omusajja alina obuvunaanyizibwa ye musajja abala nagamba ye kati nina abaana bange basatu mpulanize ntya naye omusajja azaala ng'aleka emabega
balungi mu kuzaala baba balungi kubanga batagenda kumenyeka kulabirira kuba talina buvunaanyizibwa azaala nalekera mama w'omwana yalyoke neyeebaka mu buliri bwe naali emmere nakkuta neemukka neyeebaka olwo kati olwo aba mwana w'oyo naye buki omwana abeeko kyabeera nze mbabuulira abaami mweddeko abaana abawala bakyakola nnyo emikolo gy'okwanjula nalabayo oli yakola omukolo n'agamba taata jjenga mugenyi naye omukolo ngwagala wa maama wange era kye baakola taata n'agaana n'aga omukolo gulina bbawuweko omwana no problem taata omukolo katuguleeta ewuwo naye buli kirabo kye baatikkulanga omwana emmanju yateekayo fuso nga kye batikkula wano emiryango yataddeko abasituzi bakiisa mu manju nga bakizza ku fuso bigende ewa maama taata n'asooka yekalakaasa mu kanzu alage nnyo obusajja nti yazaala naye nga tamanyi omwana ssente mmeka ezimugenzeemu tamanyi bwe baweerera mwana tamanyi mwana bwalwala tamanyi bwe bagula pampa kwati mu mikola ayagala abeere nnyo taata omulekera ebitiibwa be n'abataata n'omukolo n'omusaire kibasitula ku mmotoka eri nga kiyitamu kizza ku ndala it's not fair luno olugendo lw'okuraisinga omwana olugendo lw'olubuto si byangu yes abaana balungi bali pretty abaana balungi baneno gwe noweebaka n'obeera oke n'obeera comfortable naye nga oba wabanyiiza bakuwa nsonga ki just baagala babebi bapya ate bafuna babebi abapya tebasigalamu bongo kasala kkubo nkama abasaasire bonna ebintu ebimu byesonyiwa kuba nja kwogera ebituufu ate banyiiga n'okolima bakolima naye nze kiryoke beebake muna ate nze banne noboba abasajja tebamanyi gyokoma okukabaga omuzadde yazaala omwana omusajja n'omuntu n'omusajja gyakoma okubona tebakimanyi naye buli gyokoma okukaabya omwana n'akaaba nti njagala kino nga tewali naawe ensawo ebeera nkalo ina okubeera nga nkalo so kati abasajja mweddeko ono omwana nno muba mugiddemu bannayo gwe nobeerawo nogenda nze n'abakyala mbakubirira tomanyi bwafaanana tomanyi bwayayozeddwa lugoye tomanyi weyafumbye ekyayi nti amunywedde tomanyi nti oba yanywedde ku mazzi nti gaaga naye gwe nokira ku makya notula ku mmere notula n'olya n'okuta naye nga tafuddeyo gamba nti omwana wuuno n'abakyala mbakubiriza olowooza n'abeerawo otya oli musanyufu abakyala babafunye abaana tofuddeyo mulabirira nga mu mutima muli akaaba kiki era amaziga era banange amaziga g'abakazi abazadde tebeetaaga munange ne wabanga mwana ono ogamye nti gundi okoze bwoti naye sigenda kukkiriza obeere bwoti era kyayogedde kyobeera bannaye abasajja mwegendereza embeera amaziga ago tebeetaaga mbu simanya bamuloga Alida akambuwadde mpulira nnyo obusungu ku basajja ate n'ekirala abakyala nammwe bw'ofunanga omusajja ng'alinayo abaana oba alinayo obuvunaanyizibwa bwatafaako tyangamu ogamba ono omusajja asudde eri omwana nze ndi seefu okitegedde tolowooza mbu nno gwe oli malayika tajja bikkola naye gwasanze wagenda okutwala oba yakusanga nga malayika ogenda beerako malayika omwezi ajja kusooka geyezoona akuvumirira akole ki naye mukitegeera so kati soba malayika munnange ani akuboba akabanenmotoka mukwate watuli tumaliriza obushifaa tosiza obubaka bwe Thank you. Kama sasule. N'abasasula abagabirire buli omu oli just yeetaaga gundi ekyo kukigira ekintu ekyo then ono tafuna enough exercise kiri free kiri gye simula maganako ng'akaaba kasita kuta bijja kumyokaabya abaana oba bano bataata b'abaana bijja kumyokaabya bano abaana omwana n'anoonya ekyokulya nga takiraba amata lwe gabuze nga tagalaba naye nga ye taata ali eri azadde abaana abalala oba yeebaka abaana ne basula ku madaala n'ensawo yaabwe ekalira ate tebajja beera na mirembe bano abaana be balabanga abatali ba mugaso be bagenda okubeera successful mu bulamu ate babanoonyi nga tebakyasobola balaba kubanga nze nkyewuunya nti ozaala otya omwana omulala nga ne gw'olina akulemeredde anti kyegambye abo bazaala kiki ekikuzaaza omwana omulala ozadde asooka ozadde obwokubiri labirira abo
okitegeera kyekikuzaza mu mukazi omulala ogambe nti nze nja kuzaala ndeke abakazi balabirire okitegeera si buli mukazi nti asobola okulabirira abaana like nti yeesobola ogenda ozaala mu mukazi ng'omanyi nti nno obuvunaanyizibwa bwange kulabirira mwana okitegeera kuba oba omwana olubuto onoolabirira olubuto lwe onoomulabirako ku mwana waakula okitegeera negwe omusuula nogamba kyekimanyi okitegeera gwoza abaana amaziga gano ge bayiseemu oba be bakaba bo banaabira n'emirembe bandivuddeyo tukimanyi tebalina nnyo ne bandivuddeyo omuntu ne bwagamba nti kale mbaweereza at least 50 dirham gye mitwalo 5 buli wiiki ogamba taata akoze eki afuddeyo ne bweba 20 naye gwe oba otuuleyo n'ogamba nti nze siyina ani we yali avuddeyo bukyanga balaba amawulire ani yali avuddeyo n'agamba nti gigi n'etaano kangisindikira abaana ninga tebakimanyi nti abaana basula waweeru ani gwe bateekawo kugamba nti nalabirira abaana nga bise be babazaala okitegeera tebajja kuba na mirembe anti luwe banaabwe banaafayo banyiga ani yabakolera bye banyiga ani yabagamba babazaala tebamanyi results okitegeera okulabyeko ndowooza so ekivaayo munange Rukia tunaddamu abaana abo era yalina answers zonna kale bannaye tunaddamu olundi mikwano Hope Shifah tusiza obubaka eri omukyalo no kyamukuddeko era ng'omuzadde bana neyongera okwebaza balanyo balire ddala Mun Dubai naye buli gy'ayagala okujjukula mu kyalo ono naye ajja kujja olunaku olule abadde awerekeddeko Hope Shifah naye tumuwerekeddeko buwerekezi kuba nadde ndi abagamba Rozet sigenda kudayo nga sire mu kyalo oyo wadde nyina akadde katono eno ne kasukirayo ku mukyalo mbeko ne kyemulekerayo tubeko ne tutandikira so munnange toyanza nnyo Shifah obalire ddala ayagalako ebinyeebwa biri wali mu nsonda. Thank you. Ekyokuyiga